TV eyugumya amayengo buli lukya kolono esumuludde luwombo programu obulungamu luno luwombo anti ku Mande otegeera obulamu bw'abaswahaba bannabbi bawangala batya ne Sheikh Tikirimpwa Yazid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ne bano basahaba bange tekisaanidde kubeera nti n'omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti no bakibeesittaze oba okubakkakanya oba okubeera nti no kibatyoboola. Ku lwokubiri enneeyisa y'omusiraamu ddala erina kuba ya njawulo enneeyisa y'omusiraamu ne Sheikh Muhammad Kibaate. Enneeyisa kyentegeeza mukyo enneeyisa yo n'ekintu gundi enneeyisa eteekeddwa okubeera ku kino n'ekintu gundi enneeyisa yo n'ekintu gundi bw'ona okijjamu kyonna kyekijja okukola ekigambo mpisa. Wulira bwe twambuka olwo ku lwokusatu okusonyiwagana osonyiwa otya anti kitukakatako ne munnabugerere Sheikh Swaleh Kigundu. Waliwo ebintu bino bya mirundi esatu. Waliwo okusonyiwa, waliwo okusonyiwagana, wabaawo n'okwesonyiwa. Buli kimu kirina amakulu gaakyo naye ekimu kiyinza ate okukutuusa ku kirala ate ekirala kiyinza obutakutuusa ku kirala. Twesoza olwokuna tugenderera kino kikulu nnyo okugaba emmaali y'omufu mu busiraamu. Obadde okimanyi ye obadde okikola otya? Kati kitegeere mu bujjuvu bwakyo okugaba emmaali y'omufu mu busiraamu ne Dr. Sowedi Mayanja. Miraasi kitegeeza yengeri process yengeri emmaali y'omufu gyegabizibwamu eri abasikaabe. Ddala twambuka tuyingira ejjuma olwokutaano olina kigendererwa ki? Ekigendererwa oba enniya ku olwo banguka ne Sheikh Rajabu Kakooza. Enniya mu lulimi lwonna amagulu gaakyo mu lulimi al-qasdu okugenderera okukola ekintu. Olw'omukaaga tukulaga ekkubo ettuufu ly'olina okukwata ekkubo ly'obusiraamu. Gundi tova ku maini ne Sheikh Kasujja Idris. Omuntu gwe bagamba nti omuntu atuuse ku buwanguzi afaanana atya? Bwe kibeera nti ogamba nti kusoma abaako eddaala lye yali aluubirira, kakati eddaala eryo singa amala n'alituukako tugamba nti oyo akoze eki? Atuuse ku buwanguzi. Olwo ku Sande tuluyingiramu n'empisa z'omukkiriza. Omukkiriza yandibadde atya? Biki byakola ne byatateekeddwa kukola ne Sheikh Najibu Kasozi. Okubeera ne fiqhi mu ddiini y'Obusiraamu gy'emirembe gy'ogenda okubeera nagyo wenna eyeeyitwa omumanyi. Olwo lwe luwombo lw'obulungamu. Woomerwa oluwombo buli lunaku. Programu obulungamu wano ku Salaamu TV. Eno ye Salaamu TV. Better steady, be better. Tugenda ne tusanga nti abantu abatukubira nti owangudde ninga essimu gyakubira teri mu mannya ge. N'osanga ng'ate akukubira musajja naye bw'oyagala okukebera nti essimu eno liri mannya gaani nga liri mannya ga muntu mulala. Okusingira ddala ba victims ab'embeera eno amasimu agatera kubeera mu mannya g'abakyala. Ekyokubiri bw'ategeera nti essimu yagiwandiisa mu mannya agatali gage ng'atandika kuyiiya. Akuyiiya atya? Akuyiiya mu ddoboozi, mu kukyusa amaloboozi, oba oluusi n'ayogera atali Munnayuganda mu Luzungu olugetegete n'akukubira kolokolo wangudde motoka, wangudde gold, simanyi omuzungu akoze ki. Ate sira kindi abasinga bakubikira n'okubikira. Naye ekibuuzo kiri nti gwe bakubidde essimu nti owangudde kiki kye weetabyemu? Nalwekyo nkubiriza n'okusaba gwali kampeyini eno. Beera steady, beera better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Our city is drowning in a waste crisis. Floods, pollution, disease. The consequences are real. But there is a chance to turn the tide. The Uganda Environment Forum 2025, a powerful platform for change. Key stakeholders, urgent solutions, real impact. Be part of the solution.
partner with the Uganda Environment Forum 2025. For details, contact +256 200 330 222. Okuviira ddala nga yakazaalibwa, Sara yalina okukakasa nti Daniel amalayo ddoozi ze zonna ez'okugemwa okusobola okwetangira endwadde zinnamutta. Kyokka omusujja gw'ensiri gwasigala gumugonza. Ku kalwaliro waafunira obujjanjabi, dokita yakikakasa nti ddala gwali musujja gwa nsiri. Olw'obujjanjabi obwamuweebwa, Daniel yassuuka, kyokka Sara n'asigala nga mweraliikirivu. Dokita yamubuulira ku ddagala erigema omusujja gw'ensiri era n'akkaatiriza omugaso oguli mu kugema omusujja gw'ensiri. Sisinkana Mr. Vaxa ne ddoozi 4 esooka ku myezi 6, ku myezi 7, ku myezi 8 ne ku myezi 18. Mr. Vaxa ayamba okwegobako omusujja gw'ensiri. Buli mulundi gw'afuna ddoozi ye ey'omusujja gw'ensiri, Daniel yeeyongera amaanyi. Buli ddoozi emwongera obukuumi okwetangira omusujja gw'ensiri. We twogerera bino, Daniel mulamu nnyo era alina amaanyi mangi. Twebaza eddagala erigoba omusujja gw'ensiri. Sara yakola okusalawo okutuufu. Okugema okw'ekikungo n'okugema omusujja gw'ensiri kikuuma abaana baffe. Kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi olwaleero. Okumanya ebisingawo, kubira minisitule y'ebyobulamu ku ssimu eya 0800 10 noti 66. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Kampala mornings, more like Kampala marathons. Why sweat in traffic when there is a better Uber? With Union, you're always one tap away from safe, affordable and convenient rides to the congestion like it's a VIP lane. Get there faster, safely at price in town. Download the Union Let's Go app today. Union, the move. Days since the last day of last season, we are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all the football on DStv Compact for only 110,000 shillings per month. Eliminate flying and crawling insects with ease using Kill It insecticide. Your People's Choice Award winner for 2024, trusted since 1988. Kill It guarantees rapid action against mosquitoes, flies and cockroaches, including those that spread malaria. Kill It is a reliable and effective solution for homes, schools, hospitals and all public spaces. Experience the perfect blend of power and refreshing fragrance. Kill It delivers unmatched effectiveness at unbeatable value. Choose Kill It today, trusted by families, proven by results. Available at your favorite stores. Kill It is distributed by Translic Uganda Limited. Wefunire pichipichi y'amasanyalaze ng'oteekayo emitwalo 10 gyokka. Egirako helmet, reflector jacket, driving permit ne third party. Weevuge ng'osasula emitwalo 6 buli wiiki okumala emyaka 2. Owona okugula amafuta n'okukola saavisi. Pichipichi egirako kilometers 85 ng'ate battery osobola ogikyusiza mu bifo ebisoba 10 okwetooloola eggwanga. Kyalira office ya Union wonna mu ggwanga oteekemu okusabako. Sinakindi otukubireko. Union, the better way to move and grow.
2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه abebitiibwa malamusa n'ekiramusa ekisinga obulungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abebitiibwa nga bulijjo ku Muslim Roundtable Podcast tuleeta abawalimu ab'enjawulo ne bajja batubangule n'okwongera okutujjukiza ku ddiini yaffe Busiraamu n'ebitambula mu ddiini y'Obusiraamu by'obadde omanyi, ne bongera okubikkaatiriza n'ebyo by'obadde tomanyi, ne bongera okubeera nti bakubangula mu buufu obwo. Ab'ebitiibwa, leero tulina omugenyi ow'enjawulo nga sheekhe ate nga akyali muyizzi nga wajja okubannyonnyola biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sheekh, salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama waffe tusanyusa okulaba ku Muslim Roundtable Podcast abantu we bajja okuyiga okwongera okubangula mu ddiini yaabwe ey'Obusiraamu. Akuwuliriza era akulaba yandiyagadde okumanya sheekhe yaani, azaalibwawa, bamuyitaani, asomerawa, waatuuse mu kusoma n'ebifaanagana. Tuleeta akanyomero ako nti omuntu wawulira ekigambo ng'okyogedde amanya nti akyogedde ye mutuufu w'okukyogera, kubanga basheekhe basoma hadith, omulala n'asoma sharia, omulala asomye Quran, ate wajja n'ayogera ekigambo bambi bano ne batategeera wa waasinziridde kukyogera. So ekiba tekikuyisa bubi mukama wange, nsaba tutandikiraawo mu mbeera y'okutegeeza bannaffe sheekhe ali naffe olunaku olwaleero yaani. Nze nga nze nkumanyi naye akulaba era atuwuliriza ndiyagadde okumanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ndi musanyufu okubanga ndabikiddeko ku mukutu guno era nsaba ekitiibwa Allah olusisinkana lwaffe luno alufuule lwa byengera gye tuli era lwa migaso mu nsi eno n'oluvannyuma lw'okugivaako. Amannya gange nga bw'ogamanyi mukama wange Yaqubu Abdul Hamidi Sentumbwe. Erinnya Sentumbwe abamanyi Oluganda tuba tweddira Kkobe. Nzaalibwa Nakaseke Luweero mu Bulemeezi. Eseba mukama wange. Okusoma kwange nkyali muyizi nga bw'okikonyeeko. Emisomo gyange egisinga ngitambuliza ku biraali bwayise. So kubanga nkyali muto nasomerako Nakaseke gye nkonyeeko ebibiina ebyakulembera. Then nenzija e Kampala ne neeyunga ku ssomero baliyita Kyebando Islamic School. Diri Kyebando awo era lya Sheikh Abdullah Yazid Tikiripwa. Abantu bayinza okubamuwulirako Tikiripwa. Omusajja yasooka okunkwatamu ku mbeera y'ebitabo. Then nenvaawo nengenda e Kawanda. Waliwo essomero baliyita Coffs ndimanyi. Eyo gye namalira omutendera gwa primary zombi. Then bwe naveeyo ne neegatta ku biraali ebwayiise navaawo okwo katono nengendako ku tahfidh eya
Sheikh Yusuf Ayub Mubiru ebuddo ne Sheikh Abdallah Sajid era kyemmanyi ekyaliyo abantu bakyakwatira ekitabo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwe navaayo nno nenkomawo ku biraali okumaliriza bye nali simaliriza ku biraali eyo gye nava neŋŋenda e Saudi Arabia kati gyendi nga ndi mu university eyitibwa King Abdul Aziz University esangibwa Jidda mu Saudi Arabia emu ku universities enkulu ddala mu ggwanga eryo. Kyawulika kitya okusinga abaana ebiraali wakola otya okuba mu basinga actually go wasinga sebo mukama wange kombadde nkabuuse lwaki simanyi gyokajje naye alhamdulillah Allah yansobozesa tawfiiqu min Allah Allah yaba akusobozesezza nze kyenyinza okugamba olw'ensonga abantu be nasoma nabo baali basomye kinene okusinga obanze nze nabeegattako oluvannyuma lw'okuva mu tahfiz gye nkugambye nti thanawi eyo esomebwa emyaka gyaffe esatu ogimanyi awalu thanawi thani ne thalith naye bwe nava mu tahfiz nabasanga mu thalith era nembeeyungako ne tusoma. Wasoma mwaka gumu ogwa thanawi? Saba mukama wange. Ate n'obasinga? Saba. Sekanga oli mwogi. So yensonga lwaki ŋŋambye nti tawfiiqu min Allah eyansobozesa mu kaseera ako akatono nemba nga nakola ekyo nange kye nali oba oliawo sikola ki sikisuubira. Osuubira lwaki oli bw'otyo? Nja kukizzaayo era eri Allah jalla jalaaluhu yagaba ate kyaba agabye Allah tewali wayinza kukijja ku oyo gwakikoze. Wamusaba nnyo osinge? Samusabako kusinga naye namusabanga nsobozese mu buli kintu kyonna kyemba ntaddeko omulaka nti kino. Awo wennyini seeka bw'ogambye ku kusaba buli omu yandiyagadde okubeera ne tawfiiq success kubanga Qur'an egamba nti wama tawfiiqi illa billah success yange eva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omu ku bannabbi yayogera ekigambo ekyo naye we tuba tusaba abamu we basaba batunuulira edduwa nga nsabye empa abalala ne bagamba nti edduwa nga tonnaba kufuna kyoyagala gitunuulire nti okoze ibaada ofuna empeera nga Allah tannaba kukuwa. Gwe nga Sheikh Abdul Hamid olowooza obukulu bw'edduwa buli luddawa era misconception ki bantu gye balina ku dduwa nga wandiyagadde bagitereeze oba oliawo balabe edduwa mu style endala bukulu ki obuli mu kusaba edduwa? Edduwa eno bw'otunuulira mu Qur'an mulimu aya nkulu nnyo era baseeka bonna batera nnyo okugitusomera mu misomo egy'enjawulo. Allah yagamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Allah teyatonda bantu teyatonda majinni okuggyako ensonga enkulu kumusinza Allah jalla jalaaluhu. Aya eyo omuntu bw'agiraba bw'ati ayinza obutagiraba mangu ng'agiyisizzaako amaaso ag'okungulu naye bwe tugenda ne tutaganjula ahadithi z'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ojja kusangayo ekigambo kya nabbi ekigamba nti addu'a huwa al-ibada. Edduwa ye ibada, kwe kusinza. Okusaba kwe kusinza. Ate nga Allah mu aya atugambye wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saatonda abantu n'amajinni okuggyako ensonga enkulu kola ki? Kusinza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu hadithi eno alinga atugamba nti ekigendererwa ky'okutondebwa kwaffe kusaba Allah. Nawe nalaba aga nti addu'a simatul ubudiyya. Eddu'a kabonero. Sima kabira kabonero. Kabonero akalaga nti omuntu asinza Allah. Kati nabbi najja natugamba nti addu'a huwa al-ibada. Eddu'a
kwe kusinza. Kati amakulu nti edduwa eri connected n'okutondebwa kwaffe. Omuntu atasaba abatasinzizza Allah. Bw'otunula museeka obulamu bw'abantu, obulamu bwa bulijjo, buli muntu yenna mu nsi ayina byaluubirira okutuukako, ate ayina byatya. Either byayagala okutuukako biyinza okubeera mu bintu by'ensi eno. Ayagala omukyalo omulungi, ayagala ennyumba engazi, ayagala ekyebagala ekirungi, ayagala. Ate kyatya kiyinza okubeerera mu bintu by'edduniya. Waliwo amunoonya, waliwo amubanja, waliwo. Okutya okwo kwaba akola ki? Kwaba ayina. Ate ayinza okuba nga kyaluubirira okutuukako kiri mu bintu by'enkomerero. Ayagala jjana, ayagala Allah kumusonyiwa, ayagala Allah kumusaasira. Obanga ayina kyatya mu bintu by'enkomerero, atya okuyingira omuliro. Ebintu ebyo byonna nga wembikoonyeeko, onaagenda okubyetooloola nga byonna biggwa na dduwa. Kusaba. Bye twagala okutuukako bituukirira na kusabaani Allah jalla jalaaluhu. Ne bye twagala tutaasibwe obubi obuyinza obbivaamu, era nabyo kiggwa naki? Nakusaba Allahu tabaraka wa taala. Mu bufunze edduwa n'ebeera nga nkulu nnyo mu bulamu bwange, mu bulamu bwo. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Mu nsi muno ddala ki omuntu lyatuukako ne tugamba nti buli kimu akifunye? Ndowooza nga mugagga buli kimu akiyina. Era abatannakifuna. Nze ndowooza nti omuntu eddala lyatuukako mu nsi buli kimu n'aba nga akirina ly'eddala ly'obwannabbi. Kubanga nabbi ayogera ne Allah, ate ensi ya Allah. Buli kyayagala akimukolera nga bw'aba akikola ki? Bw'aba akisabye. Naye n'obwannabbi omuntu asobola okubusaba Allah n'abumuwa. Bw'abanga omuntu asobola okusaba Allah n'amuwa obwannabbi, nsobola okusaba Allah n'anfuula nabbi. Ngenda kuwa ebyokulabirako. Bw'obanga edduwa esobola okuweesa omuntu obwannabbi, nga ly'eddaala omuntu lyatuukako mu levo z'abantu. Njaga tutunuulira ekintu kino mu foomu ya ddiini, nti amadaala agasembayo bwannabbi. Kati omuntu bw'abanga asobola okutuuka ku bwannabbi n'adduwa, simanyiyo kintu kyayinza kusaba mu nsi ate Allah n'atakimuwa. Oyogera ni Allah seeko manyi kitegeeza. Oba buli kimu okikola ki? Okiyina oyogera n'omunemi. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Nabbi Harun alayhi salaam wamuwulirako. Nabbi oyo yali dduwa ya muganda we Musa alayhi salaam. Haruna akhi. Salam. Yali dduwa yani? Ya muganda we. Connections yamuconnectinga ku Allah. Kati biddu'a nga tukozesezza edduwa, tewaliiwo kintu mu nsi eno kye tutasobola kutuukako. Nseke story ya Harun eyo yandaga nti oba otuuse mu kifo kyonna mu bulamu. Story ya Harun eyo tulaga nti connectinga munno. Kubanga Musa talina nsonga lwaki yagamba Allah nti Haruna muganda wange. Ayandigambe bugambi Allah nti nkyusa olulimi mbe nga nsobola kuba nabbi asobola okusaba kyonna kyakolaki. Naye kiraga nti omuntu watuuka ku kifo kyonna connecting ab'eŋŋanda zo, connecting abaganda. Musa teyalinayo ba mikwano. Awo kennyini ke mbali njala okugamba nti ebiseera ebisinga tusuulawo abooluganda ne twogera bingi ne tusembeza emikwano. Emikwano si kibi ogisembeza, naye teri kyogenda kufuna mu mpeera kusinga kusembeza wa luganda. Seeka ate waba tayagala kuyunga luganda. Anti kyekyo kyegine Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti awo bennyini bw'oba olemerako oyunge. Bibaliko empeera. Kubanga kye bayunga seeka sekikubo kiba kikutuse. Ako nako abantu balina okukategeeza. Seeka mulemeddeko agaani. Ky'oyunga kirina kubanga kimaze kukola ki? Kukutuka. Allah okutulagira okuyunga oluganda kitegeeza luzibu. Bagenda kugaana, bagenda kwogera bingi abooluganda,
naye abo bennyini nnyini ebyo by'olina osirika oyunge olinyama ddala maaso g'owekitiibwa Allah. Hadithi eno njagala abantu agiyiseewo nga tetunnagenda ku point ey'okubiri. Okuyunga oluganda kwongeza mu myaka mu buwangaazi wegamba hadithi sadaqatu sirr tutfi'u ghadabu rabb wa silatu rahim. Mu bintu ebimu ebyongeza obuwangaazi bw'omwana Adamu mulimu okuyunga oluganda. Allah nyongera ku myaka. Nabi sallallahu yagamba omuntu ayagala okumugaziyirizaamu ku byenfuna era nga yandiyagadde Allah mwongere ku buwangaazi falyasil rahimahu, ayunga oluganda. Beera mulungi eri ab'eŋŋanda zo. Tayyib Seeka, ntandise okwagala conversation eno kubanga ejjudde ebyokuyiga bingi nnyo, naye abantu basaba otulaza amadaala agali ebirungi ebiri mu kusaba. Seeka nsaba naawe osaba, era ffenna twandiyagadde woosabidde Allah waakuweera. Seeka wojja gye ndi ng'olina ky'oyagala nkuwe, owulira bubi senga ovaawo nga sikuwadde. Kati abantu basaba naye tebaanukulwa. Nsonga lwaki tebaanukulwa era nsonga ki zasobola okuteekawo ezimuleetera Allah okwanukula edduwaayi? Esaba mukama wange Sheekhe, abantu tusaba era abantu basaba naye tebaanukulwa. Awamu n'ekyo nga okusomesa kuzze nga kungi nga baseeka batunnyonnyola engeri gye tusabamu Allah era nga bazze batunnyonnyola nti akadde bwe kati bw'osabiramu Allah akola ki? Akwanukula. Kati nga bwe tugenda mu Arafa, nga bwe tugenda ekya mu Arafa. Juzi twabadde mu Juma ne batugamba nti mu Juma mulimu akaseera omuddu bw'asabiramu Allah mukola ki? Ayanukula. Hadithi weeziri owekitiibwa Allah akka ku ggulu erisooka buli kiro, si Ramadan wabula buli kiro mu nnaku ze tuyina mu nsi muno, n'atugamba nti man yasaluni, ani ansaba fa utiyahu, muwe. Ani alina kyayagala nkimutaase nkimuggyeko. Kitegeezaako nako kamu ku buseera obw'ebbeeyi omuntu ke yandibadde asabira mwana. Waliwo n'edduwa zennyini hadithi ze zijja zikoonako nti nabbi yayimuka ekiro n'ayogera ebigambo bwe biti ne bwe biti. Sahaba gundi ne gundi yayogera kino ne kino era abantu babimanyi. Naye maadhalika basaba Allah nga bakozesa ebigambo ebyo byennyini naye ne bataanukulwa. Nze ngenda kuddamu ekibuuzo kyo bwe nti ensonga nnyingi ze tusobola okukwata edduwa zaffe ne zaanukulwa, naye waliwo ensonga ennene ffenna gye tulagajjalira era y'ensonga gye ngenda okukomako yokka mu nsonga ezituyambako okwanukulwa kw'edduwa zaffe, nga nkakasa nti singa tunaaba tugitaddeko mu dduwa zaffe oba oli awo ajja kutwanukula ow'ekitiibwa ani? Allah. Ensonga eyo munajaatullah, okwogera ne Allah, istishaarullahi wa anta tad'uuhu, okufiiringa Allah ng'oli mu dduwa. Kino ekyokugamba ebigambo nabbi byeyogera, ekyokwogera ebigambo Seeka Sekikubo bye yakozesaako Allah n'ayanukulwa, kyanjawulo naawe okugamba Allah by'omugamba ng'okifiiringa nti gwe ŋŋamba waali qadirun ala ma atlubuhu minhu, asobola okumpa kye mmusaba Allah. Mu hadithi ya Jibril alayhi salam, Nabi sallallahu alayhi wa sallama Jibril yamubuuza namugamba nti akhbirni anil ihsan. Jibril mbuulira ihsani kyeki. Manya Muhammad, Jibril yabuuza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, yamugamba nti anta'buda Allah, sinza Allah. Ate twagambye addu'a huwa al-ibada. Anta'buda Allah, kwe kusinza Allah, ka'annaka taraahu, ng'olinga amulaba ali awo mu maaso, fa in lam takun taraahu, newankubadde tomulaba, fa innahu yaraaka, yakulaba Allah. Ekintu ekyo nze ndowooza kye twetaaga mu dduwa Seeka Sekikubo. Omuntu ono ng'asaba
akitwale nti Allah muli maaso ge. Omuntu ono ng'asaba akitwale nti Allah amuwulira by'asaba. Omuddu ono ng'asaba akitwale nti gw'asaba asobola okumuwa ky'asaba. Qadirun. Omuddu ono ng'asaba akitwale nti jazze ikamala byonna tewali kimulemerera. Bakategerekesa. Sheikh omu yali ayogera n'agamba nti idha aradta an tad'u Allah oba oyagadde okusaba Allah wa idha aradta an tatluba min Allah ng'olina kyoyagala Allah kuwe kifa ala babi yimirira ku mulyango gwe omusabe kama yatlubu sabiyu saghir ng'omwana omuto wakusaba ya salam. Era omukabirire ng'omwana omuto bw'akaaba nga alina kyayagala okuva gy'oli. Kati kino kyobadde olaga nti bwe tuba tuli mu dduwa tufiiringe kuba ffe abamu ebigambo ekitufu Sheikh ffenna oyinza okusanga akamago ke kamu twogera olwokuba waliwo eyayogera nekiggo okimanyi nti abamu tetumanyi bigambo ebyo kye bitegeeza. La ilaha illa anta subhanaka inni tobimanyi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tomanyi kyeki kye nagayirawo tubadde tutandika gamba nti waki totusomesa ku al-usulu thalatha. Abantu basaba gwe batamanyi. La yaarifuna Allah. Abantu tebamanyi Allah, tebamanyi ddiini yaabwe, tebamanyi nabbi waabwe. Kati gwe omuntu omutuma agenda asaba omuntu gw'atamanyi. Sheikh Yakubu kankuwa ekyokulabirako. Wajja wano omusajja n'ayimirira awo ng'omulaba naawe akulaba naye ng'olina obwetaavu bwa miliyoni ng'emu. N'amala n'agenda naga kankomewo katono. Aba afulumye nze ne nkugamba omusajja oyo omulaba mugabi musajja agaba. Ekizibu kyo omuganda olina kizibu kya miliyoni akuwa na 10 bw'ayagala kakadde akuwa 10 Sheikh omusajja oyo waakomawo engeri gy'omusaba n'engeri gy'omukwata. Sheikh sinza mulinda kudda okitekera kyegambirawo ne munoonya. Kakati kino kyegga nti abantu Allah bamumanyi nti Allah yatutonda. Allah yateekawo n'amanya nti walillahi al-asmaul husna. Allah alina amanya amalungi kyena n'ateekako ekigambo fad'uuhu biha mugakozese okunsaba. Naye omuntu agamba al-fattahu ngatamanyi nga tali connected kweri gatakifiiringa. Kati seka tukola tutyo fiiringa ekyo ntuuka ntya kweyo level efiiringa. Omuntu ono alina okubeera free ne Allah. Alina okubeera free nani? N'amunnyonnyola kyennyini kyakola ki kyayagala. Nga bwe wandinnyonnyodde taatawo n'omugamba nti feezi bangobye njagala ki njagala ssente. N'engeri gyo omu-approachingamu ng'ojja waani wa taata akweka feezi. Taata gwe weetoowaliza kitonde mu bitonde byani bya Allah. Kiri kitya ng'oli mu maaso g'omutonzi ye twandibadde tweyisa tutya nga tusaba Allah. Kati kitegeeza nti kyekiraga nti tufiiringa olwo bwe tutegeera ensaba n'enneeyisa empisa z'okusaba kitegeeza kijja kutuleetera amahabba ag'okusaba. Sekayasini bwe tuba tusaba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ng'olina kye weetaaga ku muntu abantu abo banjawulo. Waliwo omuntu nga mukwano gwo nga nze naawe bwe mba neetaaga emitwalo 10 sobola okukuba enegera Sekayasini nteerako 10 awo n'oziteekako tebyeetaagamu nnyo bujogoli. Naye bwe mba nzeetaaga ku taata sisobola mukubira nti taata nteekera akaawe 10. Waliwo engeri gyenkola ki okusinziira ku level gyatuuseeko awo ate. Bw'aba musajja mugagga ng'oli gondaze era naye ŋŋendayo bwe kituuka ku mukulembeze w'eggwanga ate era kiba kiki kati kiri kitya nga tuli mu maaso g'owekitiibwa ani Allah jalla jalaalu. Ngenda kuwa ebyokulabirako mu kwogera ne Allah. Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam gwe twaleeseeko emabega bwe yali ayagala muganda waafuuke nnabbi yannyonnyola Allah ebigambo biwera. Yamugamba nti rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. N'amuwa n'ensonga ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Kwagamba olaba engeri gy'ayogeramu
annyonnyola amugamba Allah kino kyenkola ki kyenjagala era bwe nti bwe nkikola ki. Abatuwuliza bayinza okuba tebategedde Luwarabu seeka baddiremu nga wuvuunula. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah ng'amutumi muwadde obubaka amugambye genda. Allah yali asinga okumanya kikyasindiseeko nabbi we obuzito bwakyo era yali amanyi kikye yeetaaga mu kugenda. Talina kyeyamuwa yamugamba genda. Ono olw'okuba amanyi gwasaba n'akomawo n'atuula namugamba mukama wange Allah ishrah li sadri yanjuluza ekifuba kyange. Teyamugamba nti obuvunaanyizibwa bumpadde buzito no tokaaba lwa famire Allah gyakuwadde kkiriza ekyo. Allah omukyala amuleese abaana we bali balina okusoma balina okulya. Allah bano abaana go bampadde. Allah munnyonnyola ekiriwo wadde akimanyi naye gwe mukoleki mugambe Allah omukyala guwa mumpa abaana go wabampa neetaaga kino munnyonnyole ng'olinga ayogera naye kyengezaako okugamba mu pointi yange feelinga nti gw'oyogera naye akuwulira omugambe ebigambo nga bw'oyagala obimugamba. Yamugamba nti rabbi shrah li sadri Allah wange yanjuluza ekifuba kyange wayassir li amri ensonga eno gyonkwasizza kiŋŋondeze wahlul uqdata min lisaani mukama wange Allah okimanyi olulimi lwange luzitowa terwogera bulungi ebigambo si byatula okimanyi ekyo naye nkusaba mukama wange kisumulula ekifundiko ekiriko olulimi lute njogere nga bwe nnyina okukola ki kuba buvunaanyizibwa bwakwogera. Wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli bw'onaaba osumuludde ekifundikwa kino lulimi ne luta abantu bajja tegeera bye mbagamba. Bwe yamala okumunnyonnyola ekyo n'ajja ku nsonga endala era n'amugamba nnyina kyenkusaba ekirala Allah naye olaba engeri gy'amusaba Musa muno bw'oba otunulidde ebigambo bye biraga nti ali shuwa nti gwasaba agenda kumuwa kyamusaba kyova olaba kiri akimaze n'agenda ku kyokubiri kiri amanyi kiwedde nkimunnyonnyodde agenda kukimpa. N'amugamba nti waj'al li waziran min ahli nkusaba ompeeyo minisita mu bantu bange connecting mugamba mumpe ambeere wano min ahli olaba teyasooka nakumwogera adabu ma Allah mpisa nagwasaba amuyita wala amusima amusika eriyo yamugamba nti waj'al li waziran min ahli nga tonaba kwogera linnya lya muganda wo gweyagala bawo omulimu soko nnyonnyola ebimuweesa ebyenjawulo nyinayo kaganda kange kasoma kali bwe kati ne bwe kati ke kagundi kaakano kawomuki nyinayo mukyala wange yasoma bwati ne bwati ne bwati nekino nekino wanaasobola okutuulawo nyinayo mutabani wange kati yamugamba nti waj'al li waziran min ahli mu bantu bange Allah ola bwa kwegamba alinga amuwa ashawq ayagala kwegamba Allah bere mu shawq ayagala kulonda yani jukira nti wallahu ya'lam atinga Allah amanyi kati kiri kityaku yamugamba nti bwe yamala okwogera nti min ahli Haruna akhi Haruna ono muganda wange nako nakakola ki nakasaako namugamba nti Haruna akhi lwaki nkusaba Haruna ono ushdudu bihi azri njagala nywere naye kwegamba abeerewo nga tukivuno tuseeka sekikubo abeerewo nga gwakubiri wakubiri gwe nensigamako wa ashirikuhu fi amri ensonga eno gyontumyeko tugibeere mbameka babiri era bagiri mbameka babiri namugamba agezaako muwa ensonga bw'abako ekiyinza omugana amwongera namugamba nti wa ashirikuhu fi amri kayinusabbihaka kathira bwe nandibadde omu nandikutendereza naye oba oliawo katono kati katukutendereze kaneneko nga ne Haruna kwali kitegeeza mission balina jigusa babiri kayinusabbihaka kathira
wanadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Ebyo byenkugamba Allah obimanyi, abadde otulaba engeri tukolagana, obadde otulaba embeera yange ogimanyi. Uliza Allah kyeyamugamba, njagala kujja ekifaananyi kya munaaja okwogera ne Allah ng'okifiiringa. Ebyo ebigambo Musa yasooka okubyogera, teolina we yabijja nti abigambe Mungu, byali biva ku mutima gwe. Leeta ziri edduwa ze bakuwadde bweziti ziyogere, naye ku nsongayo nnyonnyola ensongayo gwagimanyi. Ginnyonnyola ani? Allah jalla jalaalu. Uliza Allah kyeyamugamba ng'amaze owuliriza emboozi eyo yonna. Yamugamba kad utiita su'laka ya Musa, nkuwadde kyobadde osaba. Kyosaba nkikuwadde Musa, kubanga kallama rabbahu, yayogera nani? Ne Allah. Kyobala baga ati wakallama Allahu Musa taklima. Wakallama Allahu Musa taklima. Yamunnyonnyola. Olwogera ne boogerezeganya, yogera ne Allah mu dduwaayo. Va ku bikwate, nnyonnyola Allah embeerayo. Okimanyi mu kusaba kyali kintuuseeko, waliwo osaba Allah n'owulira nga n'olutiko lukumeze ng'owulira akwanukudde, waliwo omusaba n'owulira nga waliwo ekyenja, wali obaddekewo Allah n'omusaba n'ofiiringa nga waliwo ekyenjawulo ekikyuse ng'akwanukudde, nga wona abiriwo omukwano gwo n'omunnyonnyola ekizibu kye nga ekyo kyangu nnyo, enkya tukimala ekyo. Olina engeri gy'ofiiringa kati nawe okusaba Allah kuneeno waliwo w'ofiiringa nga mubutuufu, kiringa Lailatul Qadr ogifiiringa nti mubutuufu nagituuseeko. Kakati Allahu jalla jalaaluhu akantu ako sekase kikubo tukeetaaga okwogerezeganya ne Allah mu dduwa zaffe, okufiiringa Allah mu dduwa zaffe. Point eyo kanjifundikire ne kano kyakulabirako kyakubiri katuvudde ku kya Musa alayhi salaam. Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalaam oyo jjajja w'abakkiriza bwe yamala okuzimba Kaaba, bwe yamala okuzimba Kaaba ne mutabani we Ismail alayhi salaam, Allah yatunyumiza emboozi mpanvu, naye bwe yamala Allah ganti wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaa'ida من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه السلام يغتي bintu ebi akaddeko okusaba, yali alina omulimu omulungi gwava okukola ogw'okuzimba Kaaba, n'amanya nti kenva okukola guno omulimu Mungu gwayagala, bwe naasaba ajja kukola ki? Kyetukwagalamu ggwe ng'omaze owulira nti obudde bw'ekiro nga bukya kaseera kadduwa, kujjuma kaseera kadduwa, obuseera obwo ng'obufunye, edduwa ziri ng'ozifunye, kakati yongeramu kino kye tukugambye almunaaja, okwogera nani? Kati amaze ofuna akaseera akalungi, amaze omulimu omulungi, kati n'agamba mutabani we wanika emikono. Njagala kuwa nti bw'oyogera ne Mungu ky'oyagala akikola ki? Ne bwe kiba kinene kitya, kubanga bino ebyokulabirako byendeeta binene. Nagambye omutalina kyasobola kutuukako mu nsi eno mu madaala kusinga bwannabbi, naye Allah yawa Haruuna obwannabbi lwa dduwa ya muganda we. Kati ngenda kuwa omulala, ye nabbi Ibrahim alayhi salaam. Yamugamba nti rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Mukama waffe Allah yanukula kye tukoze kino. Lwaki nkugamba oyanukule? Kulwokubanga gw'owulira ate olaba omanyi Allah. Namugamba nti rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwab. Aya gyenjagaddemu yeddako yamugamba nti rabbana, owulira bwamukowoola mulezi buli wamala ngazzaawo mukama waffe mulezi waffe. Namugamba nti wab'ath fihim, bano wenzimbye Kaaba, bano wenzimbye Kaaba eno abagenda okubeera mu kifo kino, ib'ath fihim rasulan minhum,
bajjeemu omubaka mubo yatlu alayhim ayatika abannyonnyola abasomera amateeka ago wayuallimuhum alkitaba walhikmata wayuzakkihim innaka anta alazizu alhakim. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lumu bwe yali basahaba be yabagamba ana nze Muhammad sallallahu alayhi wasallam da'watu abi Ibrahim, nze gwe mulaba wano ndi dduwa ya kitange Ibrahim, nze ebyava mu dduwa ye ya salam. Dduwa nabbi okubeerawo ffe tubeere basiraamu tubeere kye tuli ne bye tujja okufuuka dduwa ya Ibrahim. Naye nga Ibrahim ayogedde nani? Ni Allah jalla jalaaluhu. Allah n'amuwa ekisinga n'amuwa nabbi sallallahu alayhi wasallam fenna nebeera nsulo fenna gye tusenako sallallahu alayhi wasallam. Abantu boogere ne Allah nga bakifiiringa bafiiringe Allah nga bamusaba bakifiiringe nti waali musobozi asobola tebabaako kinene kye batya kumusaba Allah buli kyonna akikola ki akiina akisobola tayib. Kakati seeka otulaze nti ensonga eziviirako okusaba edduwa kwe kubeera nti we tuba tusaba Allah tubeeramu n'okufiiringa nga tusaba. Kyakubiri okubeera nti tulonda obuseera obulungi ng'omulina omulimu omulungi gw'omaze okukola n'osaba Allah akwanukule. Kakati tutunulire empisa nsaba nti Allah kubanga tulatseko wano Ibrahim katono ne Musa engeri gye yasaba Allah naye twagala otwongera otugaziiriza mpisa ki neeyisa ki nandisabye ntya Allah subhanahu wa ta'ala okutuuka ku ddaala nga bwe musaba seeralikirira nti tajja kunnyanukula jalla jalaaluhu. Ekisookera ddala Umar radiyallahu ta'ala anhu oyo ffenna tumumanyi ye khalifa owokubiri oluvannyuma lwa Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ayina ekigambo kye yayogera lwaki nkireese kagambo koyogedde nti omuntu aleme kweraliikirira oluvannyuma lw'edduwa ye nti anaayanukulwa oba taayanukulwe. Umar yagambanga nti ana la ahmilu hamma al-ijaba wa innama ahmilu hamma ad-du'a. Inze stress y'okwanukulwa sigirina stress gye nnina yakusaba kusinza. Lwaki ayogera bw'atyo? Ayogera bw'atyo olw'ensonga akimanyi nti edduwa nga bwe natandise nkugamba nti tawfiiqun min Allah. Ekyo omuntu alina okitegeera nti ye okuwanika emikono n'asaba ekisooka Allah abaamuyambye abaamusobozesezza n'amuwa okulondawo ekyo. Abantu bafuna ebizibu oba babaako kye beetaaga gye baddukira tumanyiiyo. Musanga mu ssabo, musanga wa mugagga, musanga waani. Naye gwe okubanga olina kye weetaaze mu bulamu bw'ensi oba mu bulamu bw'enkomerero ekirowoozo ekikujjira mutwe ne kibeera kyakuwanika mikono kyokka ekyo Allah baakuwadde nnyo era ekyo kyokka kyokka kye weetaaga okufaako era kyekyandibadde kiyungula amaziga mu maaso go. Teeka tugatta tutya okusaba ne yaqiin bigatta bitya? Al yaqiin kukakasa nti nga bwe nkyagala bwe kigenda okukola ki bwe kigenda okubeera. Kati tulina obukendeevu bwa yaqiin. Sijja kukiyita bukendeevu bwa yaqiin kubanga tosobola kubeera na yaqiin ate nga tonnasaba. Sikategedde. Tosobola kutuuka ku ddaala lya yaqiin nga tonnaba kuteekebwa mu abo Allah baasobozesezza kumanya nti bwe mba nnyina kye neetaaze nnyina kuwanika meki. Kitegeeza nti otuuka okusaba oba ne yaqiin. Just nti zaawukana amaanyi. Kati mu butabeera ne yaqiin kyekiri kye twayogeddeko nti abantu balina ebikwate. In fact abantu tujja katuukako mu maaso awo ako kooyogerako tujja kwogerako naye kyenjagala okuddamu wano y'ensonga ya
atawfiiqu fi ddua owekitiibwa allah yakusobozesa okukola ki okusaba umar radiyallahu taala anhu agambye nti nze obweraliikirivu bwange kubanga sisabaani kamogo gwe okubeera nga mu bikutuukako tolina kirowoozo kisabaani kitegeeza allah asobola okukumma feeling eyo ey'okumusaba ng'oli mu bizibu asobola okukikumma kitegeeza nti fe abasaba nga tuli mu bizibu kyengera tulina bwe tutuuse tulina eddaala lye tuliko kyekifaananyi kyengezaako okusika gwe okubeera nga wadde tebannakwanukula naye okubanga osobola okumanya nti bwe mbaako kyenjagala nnyina kusabaani eryo lyokka ddaala kitegeeza abantu beenyoomera bwereere kubanga osanga abantu mu comment section nga bacomplaininga ebizibu beenyoomera bwereere stage esooka kwe kumanya nti waliwo gwensaba omumanyi omu bwe yali annyonnyola akagambo ka Umar wako yagamba nti kama annahu waffaqani liddua bwe kiba nga nsobozesezza ne mpanika emikono ne mmusaba fala shakka annahu sayastajibu tewaliwo kubuusabuusa ajja kwanukula kati nze obweraliikirivu bwange kwe kubanga bwe nfuna ebizibu nziruka wasa ekikubo kyeneraliikirira njagala ntuuke ku ddaala nga bwe nfuna ebizibu nkifiiringa nti nnyina kusabaani awo we naatuukawo byonna bijja kuggwa awo we naatuukawo byonna bijja kukola ki bijja kuggwa kitegeeza ategedde bino ebigambo hasbi allah wa ni'mal wakiil la hawla wala quwwata illa billah wabwe otegera amakulu g'ebyo ebigambo tolina bwetaavu eri muntu olwo tuzzeeyo nti eno edduwa gy'ogenda okusaba mungu beera ng'ogifiiringa nga ne gw'osaba okakasa nti agenda bikola ki kitegeeza buli wanaabaawo akazze ojja kudduka mu dduwa kati ebisigadde bigenda kuba byangu ekyokwanukula si kikyo kikye allahu tabaraka wataala ekikyo kyakukola ki kyakusaba naye okuba nti edduwa ibaada kati tosobola kusaba okujjako ng'akusobozesezza okusaba yaani kati fe amaziga gaffe galina kutuyunguka lwakuba nti tetunnatuuka na ku ddaala bantu allah basobozesa nti ono afunye ekizibu kasabaani awe wandibadde obweraliikirivu bwaffe lwaki bwe nfuna ekizibu sisaba allah lwaki bwe nfuna ekizibu sikakasa nti ajja kukyanukulaani awo nze naawe tulina otuteeka obuki essira bwe kinaavaawo then adaabu z'edduwa tusaba tutya allah kiwabuuzizza byonna bigenda kuwanguwa ngenda kukola talkhis okufunza adaabu z'edduwa empisa z'okusaba allah mu bintu bimeka bisatu seekasa ekikubo ekigambo ekisooka omuntu ng'anaasaba allah gw'anaaba asobozesezza n'amukola ki n'amuteekamu abo abasobola okusaba n'amanya nti bwe nfuna ekizibu nnyina kusabaani bino tabyerabira bikulu bingi naye bino bisatu ekisooka al ikhilaas ikhilaasi eyo baseeka bajogerako nnyo mu buli kintu kyonna nekyo kyentegeeza ne ikhilaasi wano mu dduwa tawhidullahi fi ddua okwawula allah mu kusaba wa adamu sarfihi li ghayrihi n'okubeera nti weewala okulowooza nti olina kuyitira mu mulala okumutuukako weebale nnyo abantu bangi bitubasanga mu muzikiti enkya kwa arafa tugenda basanga nga bawanise emikono nga basaba naye nga munda waabwe tebasaba allah munda waabwe bakakasa nti waliwo abayina obubatuusiza bibasaba eryani eri allah ekyo kyekifo kyetusinga okuwaajaha mu nsonga z'edduwa abantu basaba allah yes naye tebamwawula mu dduwa tebakakasa nti asobola obbimala abamu batya n'okugenda eri allah naye baba bamusaba bamugattako ebirala butya sheikh bamusaba nga bayina bye baagala bayitiremu ai allah nyanguyiriza mukama wange ampe ssente zange z'omwezi singa tubadde ku mulembe nga guliko bannabbi nage bannabbi basingayo okubeera eddaala erya waggulu bw'olaba omuntu ng'agenda wannabbi nsabira
mpa kino olwokubanga ayina eddala lyakoze eki lyatuuseeko. ekyo kyekizibu nti kati ffe obwesigwa bwaffe twabussa mu baseeka nti be balina otutuusa eri Allah ate nga kabenje kanene. abamu ne batuuka ne ku ddala ery'okuteeka obwesige mu bafu basaba entaana be bakakasa nti oyo yafa takyali ku nsi naye bwe ŋŋenda ku ntaana ye ne nsaba Allah ajja kukola ki ajja kwanukola. awo waliwo obuzibu okwo okulemererwa okwawulaani Allah mu kumusaba. omwogezi omu yagamba nti la tas'alanna bunayya adama hajatan. njagala kusikira kafaananyi nti n'obuntu obutonotono bwe tulabanga bwe tuyinza okujja ku bantu bannaffe omuntu alina okutuuka ku ddaala mu kwawula Allah mu kusaba ng'akakasa nti n'omunnyo nyina gusaba ani awo njagala okuteeka seekati nti omuntu atuuke ku ddaala nga ye tayinaayo kyamanyi nti kisabibwa okujjako ani hatta n'obwetaago bwe obuli mayina obwangu nga nabwo abwanjulira ani omusajja oyo yagamba nti la tas'alanna bunayya adama hajatan togezanga n'osaba kitonde muntu kintu kyonna kye weetaaga mu bulamu bwansi wasali alladhi abwaabuhu la tuhjabu saba oli emiryango gye tegiggalwawo ebbanga lyonna naawe ensonga yagamba nti Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah nyiga wotamusaba wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu abantu wobasaba banyiga sabiriza nnyo oyo akuwa emitwalo 10 naye n'ayogera ebigambo binene ngomaze okutambula n'ogenda kubanga gw'osabye si gw'oteekeddwa okukola ki okusaba kati bwe tunaatuuka ku ddaala eyo ye pointi esooka mu kusaba ani twawule Allah mu kumusaba tukakase nti gwe tusaba abisobola ate abirina atajja kubituwa. Jawadu kitegeeza omugabi. Naam, al-jawad ye Allah omuyitirivu w'okugaba ye Allah Allah yakimanya era nga bw'ali mumanyi nti abaddu be ebyo bajja bigwamu bajja kubaako abantu be balabanga babbeeyi bajja kubalako ebintu bye balabanga oba oliwo bisobola obbatuusiza okusaba kwabwe eri ani Allah n'abaddamu bifo nga tebannagwa mu nsobi. Mu suratu Fatir Allah yagamba nti intadi'uhum bwe munaaba mubisabye mubikoowodde ne mubisaba la yasma'u du'aakum intadi'uhum la yasma'u du'aakum bwe munaaba mubisabye ne mugendayo kabuli ne bye musuubira nti bijja kubanga oyiza ku bye musaba okusinga Allah la yasma'u du'aakum ekyo kigenda kubiri ebitawulira kati ate kubiwulira ng'abanene n'ebirala walau sami'u mastajabu lakum neba n'ababiwulidde nga mubasabye tebajja kubaanokola akusuubiza okuwa ssente omukubira amasimu takyaga kwata tajja kuwa ensa ne zivaawo zonna tajja kuwa. Allah n'akimaliriza n'agamba nti wa yawma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero yakfuruuna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ku lunaku lw'enkomerero abo be mutaddemu obwesige be musaba min dunillah bwe munaaba muzze yawma alqiyama yakfuruuna bishirkikum bagenda kubeegaana bagenda fiti wakite wasaba katonda nodda mu kusaba nze wala yunabbi'uka mithlu khabir ekyo teri ayinza kukikunnyonnyola okuggyako nze Allah yakutonda. Mu byokulabirako kasonga ako kyekyafaayo kya nabbi Isa alayhi salam kiwanvu naye yawma alqiyama Allah agenda mugamba nti a anta qulta linnaasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah guwagamba abantu munfuule katonda nze ne maama qala subhanak
Yesu agambye nti Allah. Allah sinze sisubula wayawukana Allah njogera nti ekigambo ekyo aya mpanvu naye gye ziggwera yamugamba nti intuadhibahum fa innahum ibaduk bwoba babonereza Allah baddu bo gwolaba wa in taghfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim bwe banga bannabbi ng'obayitiddemu bagenda kuvaamu yawmal qiyama ngo obataddemu nti basobola okwanukula nga nabbi asobola okuvaamu yawmal qiyama kiri kitya ku bitali bannabbi ya salam akasonga ko kubiri oba kadirira akasembayo kubanga obudde ndaba bututwala mu mpisa z'okusaba Allah ihsanu dhanni billah okutereeza endowooza eri Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti Allah yagamba fi alhadith alqudusi ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma shaa nze ndi ekyo omuddu kyandowooleza andowooleze kyaba yagadde abalowooza nti ndi mubi kiri eri bw'olowooza nti Allah agenda kuwa akuwa bw'okakasa nti Allah agenda kusaasira akusaasira bw'okakasa nti Allah ky'omugamba agenda kukimala akikola ki agenda akimala sajja mu yabuuza nti Allah yabuuza omu ng'ali mu bizibu amugamba nti Allah mubi onamugamba nti Allah mubi nnyo laba obuzibu bwantaddemu n'abuuza omulala ali mu mbeera ennungi Allah mulungi Allah yayawukana Allah mulungi musajja n'abagamba bombi nedda Allah si mubi nga gwe woogamba naawe ogamba nti mulungi olwokuba oli mu bintu birungi yabagamba Allah mwenkanya gwe olimu eyo embeera olw'obwenkanya bwa Allah naawe olimu eyo embeera olwokuba Allah mwenkanya kati buli omu kyalowooleza Allah kyamuwa bw'okiteekamu nti Allah tagenda kumpa tajja kuwa yensobi gye tulina mu kusaba nti ffe ebiseera ebisinga tusaba kugezesa kandabe banakola ki anampa tajja kuwa musabe ng'okakasa nti agenda kola ki ajja kuwa wa antum muqinuuna bil ijaba akasembayo seeka aliftiqar ila Allah okwetoowaza oba okulaga obunafu mu maaso g'owekitiibwa Allah okwemenya ebiwawaatiro byonna n'obissa ku ttaka n'onnyonnyola Allah ensonga zo aliftiqaaru ila Allah omanyi omu yagamba nti man iftaqara limawlaahu qarrabahu wa aghnaahu man iftaqara limawlaahu yeetowaza eri mukama we Allah qarrabahu amusembeza wa aghnaahu ate n'amugaggawaza amusembeza n'amugaggawaza ku ekyo kyamusaba Allah njagala mmotoka njagala ki motoka ng'okikakasa ekyo era n'omunyonyo n'omuga Allah emmotoka sikola ki sigirina era siina wensobola kugijja okugyamu nga gwagikoze eki Allah akusembeza n'akuwa emmotoka Allah njagala mukyala tewaliwo ko byenyiza kuyitamu kumufuna okuggyako nga gwakoze eki akusembeza n'akuwa kyoyagala ngenda kuwa ebyokulabirako bibiri mu kwetoowaliza Allah n'okwemenya mu maaso ge n'okulaga nti toyina kyoli ge makulu g'ekigambo kyengezaako okunnyonnyola bw'oba osaba Allah mulage nti toyina kyokola ki toyina kyoli era mulage nti oba oli awo la tastahiqu tosaanidde nakuweebwa ky'omusaba nzaani Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu abantu abamu tebamanyi lwaki Musa alayhi salamu ekyafaayo kye kinene nnyo mu Qur'an Allah amwogerako kubanga aliko ebyokuyiga bingi sijja kulwisaayo Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu yadduka ewa Firawuna kyafaayo ffenna tukimanyi ninga gy'alaga tamanyiiyo
n'atuuka mu ddungu eyo n'atuula wansi w'omuti. Waliwo oluzzi waliwo abanywesa ebisolo, alengera abawala babiri n'ebisolo byabwe, bo tebali mukola ki, tebali mu kusena, tebali mu kunywesa. Nabagamba makhatubukuma, mukiki mubadde ki? Naye nga ye musajja wattu ali ku wanted, bamunoonya kumutta. Ne bamugamba nti ma nasqi hatta yusdira ria wa abuna shaykhun kabir, tetusobola kunywesa nga basajja bakyanywesa, tulina kulinda basajja ne banywesa, tetusobola kwenyiga mu basajja. Bwe bavaawo naffe nga tukola ki, nga naffe tusena. Naga ndi musajja, mumpe ensolo zammwe, n'agenda ku luzzi n'abanyweseza. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli, nanywesa ensolo zaabwe abayambi naddayo wali mu kisiikirize. Naye wuliza ebigambo byayogera, ndowooza olaba rabt, okuyunga. Akoze omulimu wali omulungi, gwakakasa nti Allah kinaakyagala, kati agenda kumuwa ebibye byayaga, agenda mumusaba. Kati yamugamba nti Allah ganti fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Al-iftiqar, okwemenya. Yamugamba nti Allah inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, mu birungi byompadde ndi musajja mwavu, sirina kenkola ki. Allah mugambe nti sirina kyakulya mpa, tojja direct nti Allah mpa ekyokulya, no, mugambe nti sirina kyakola ki, kyakulya mpa. Allah ndi munaku, teri ammanyi, nsitula. Teka batuwuliriza kibateere, lete ekifaananyi kya Musa kibateere mu bulamu bwabwe. Talina gwamanyi mu Uganda, avudde mu kyalo, kibasigire mu bulamu bwabwe. Tolina gwomanyi Kampala, oyimiridde ku mulyango gw'edduuka tomanyi gy'okiddako. Mugambe nti Allah gwondeese wano siina gwe mmanyi, naye njagala dduuka mu kibuga wano nga lyange ajadikuwa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bw'ona asosootola ekyafaayo ekyo, ojja kulaba Musa Allah bye yamuwa. Yamuwa omukyala, n'amuwa omulimu, n'amuwa obutebenkevu, kuba yajja dduka, buli kimu Allah n'amuwa, n'ezzadde n'amuwa, ate n'addayo eri nga kabaka. Yakenda ali ku wanted, yaddayo ng'agenze kutwala buyinza. Eyo tuveeyo tugende ku bamalayika nga bali ne Allah. Allah bagamba nti inni ja'ilun fil ardi khalifa, kyabakuba wala nnyo. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lam ma la ta'lamun. Wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika. Allah ayigiriza Adamu amanya g'ebintu, agawa bamalayika bagamba nti mumbuulire bye babiyita batya. Njagala kulaga iftiqar. Bamalayika baki bagamba Mungu, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah babuuza bino mubimanyi, mumbuulire amanya gaabyo. Ayagala balaga ki kyatonze. Bamugamba mu kwetoowaza n'okumulaga nti ffe tetulina kye tumanyi. Bamugamba nti subhanaka la ilma lana, wayawukana Allah ffe tetulina kye tumanyi. Kasita bejjako okumanya, qala ya adamu ambi'uhum bi asma'ihim. Allah bayigiriza Adamu, kubanga bakkiriza nti bakola ki, tebamanyi. Buli bw'onaalowooza nti omanyi tojja kufuna kumanya. Gw'osaba Allah obugagga naye ate muli weetwala nti oli muki, mugagga, tajja kuwa. Ayilu mustakbir. Gw'olaba obimala ate ogamba Allah kola ki. Allah agamba nti ya ayyuha nnaasu antumul fuqaraa'u ila Allah, abange mwabantu muli baavu, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Allah ina wagamba suratul ankabut, wallahu ghaniyyun lil alamin. Byonna bisinga Allah. Katumalirize n'ebigambo bibiri seeka. Mu dduwa abasajja bano babiri basaba Allah, naye laba engeri gye basabamu Allah jalla jalaaluhu. Omusajja omu bamuyita Abul Qasim al-Andalusi
al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yayogera ebigambo bingi mu kusaba Allah abiyat shi'riyya naye njagadde nzijeyo obugambo buno butonotono yabwogera ng'ayogera ne Allah ng'amulaga obunafu bwe naffe obuli awutukoppe sigamba nti kozesa bino byennyini naye gezaako okulaba nga Allah oyina engeri gy'omunnyonnyolamu nga naawe okakasa nti bino bwe mbimugamba ajja kwanukula okusaba kwange musajja yayogera ebigambo biwanvu naye mu byo mwe najja ebigambo bino yagamba nti ya man yara ma fi ddamiri wa yasma'u anta almu'addu likulli ma yutawaqqa'u يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع بجانبه من تأملها omuntu singa abyetegereza asobola okulaba obwetoowaze n'enneeyisa y'omuddu eno maaso gaani yamugamba nti ya man yara ma fi ddamiri wa yasma'u owange ggwe alaba ebindi munda nga sinnabyogera munda nga sinnabifulumya nti Allah kino obikola ki wa yasma'u ate owulya ne bino byenkola ki wabitegedde nga sinnabifulumya ate ne mu kubifulumya obiwulira Allah anta almu'addu likulli ma yutawaqqa'u mukama wange Allah gwe ategekebwa ku buli kyonna kyonna kye tusuubira nti kinatutuusaako akabenje omuntu bw'aba alina kyatya gwe yeesigama omuntu bw'aba alina kyayagala okutuukako ewuwo gy'akola ki ya man yurajja lishadaidi kulliha owange gwe Allah kwegamba obuddukiro bwa buli omu ng'afunye ebizibu ya man ilayhi almushtaka walmafza'u owange gwe Allah gwe tuloopera ensonga nga tutidde tuli mitawaana owulira ebigambo engeri gyabisengekamu yamugamba nti ya man khaza'inu judihi fi qawli kun owange mukama wange Allah amawanika g'ebyobugagga byo nkimanyi gali mu nnyukuta ezi bbiri ba ne kiba gwe nkowoola kaafu n'ennooni gw'ayina amawanika ga buli kimu mu kaafu n'ennooni gwe nsaba nkimanyi nti emmotoka gye njagala ogamba bugambi nti agifune n'agikola n'agifuna entebe gye njagala okutuukako ogamba bugambi nti aliko aveeko n'enkola ki ngendako obugagga bwe njagala nkeera ndi mwavu ku lw'eggulu n'oga nti agaggawale n'enkola ki n'engaggawale omunun fa inna alkhayra indaka ajma'u bite Allah mpa gamba kuni nfune namugamba nti maali siwa faqri ilayka wasilatun Allah nze sina kyennina olabye iftiqar sina kyenkola ki sina kyennina maali siwa faqri ilayka wasilatun nze sina kyennina naye kyennyina bwe bwavu bwange bwennyini bwewampa nze bwendeese obwavu bwenkoze ki bwendeese mbukubye maaso Allah bubuno fabiliftiqari ilayka faqri adfa'u nze mukwetoowaza nenkulaga kyendi Allah nenkwebikkulira nkakasa ate bw'ogenda okusinziira ompe byenkola ki byenjagala olaba engeri gyayogeramu ne Allah ayogera naye direct amugamba bwemala n'amugamba nti kale Allah okay byenkugamba biba tebikumatizza ngera togenda kumpa
waman alladhi ad'u wa ahtifu bismihi kati nsabani goba tompadde nsabani waman alladhi ad'u wa ahtifu bismihi gwempa erinnya lyemba dyoyo gwemba nsaba kubanga ze mu Qur'ani manyi watugamba nti walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha nze nsaba gwe Allah kati nze bwoba gwe tompadde ani agenda okumpa ayinza obutakuwa Allah wallahi akuwa ayinza obutakuwa kubanga wemenye ne weemalayo yamugamba oba tompadde ani anampa al-fadlu ajzalu wal mawahibu awsa'u Allah ebirungi obirina mpa Allah nsumulula ayinza obutakusumulula kalla ng'oli mu arafa enkya noyogera ebigambo ebifaananako ng'ebyo ng'oyimiridde ekiro abantu beebase n'omunnyonnyola Allah n'atakuwa baada al-asiri juma ogimaze n'ogamba asijja genda mu katale magaribi ensanga wano nga Allah mugamba nsonga zange n'atakuwa seka Yasin ze sina kintu kye nali nsabye Allah nga nkakasa kujjako yakimpa seka tundoza tulina okutuuka kubukkiriza ng'obwo omuntu tasobola kusaba Allah n'atamuwa kyakola ki kyatayagala nga mmaliriza waliwo omusajja bamuyita Abu Nuwas Abu Nuwas yali musajja nga mwononefu mu ndaba y'abantu yali yagezesebwa n'embeera y'omwenge ng'anywera ddala n'agwa ng'abeera mu mbeera z'abakyala fujjo bwe bityo naye Abu Nuwas yuqaal kigambibwa nti waliwo omumanyi abasinga bakissa ku Imaamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala nti Abu Nuwas bw'afa yagaana n'okumusaalira nagamba sisobola kumusaalira ku lw'embeera gye yali atambulizaamu obulamu bwe abaanaaza Abu Nuwas baba munaaza basanga akapapula mu lugoye lwe yafiiramu nga kaliko ebigambo byawandiiseeko ne babiddusa eri mukyala we ne bamugamba nti wange ebigambo bino Abu Nuwas yabiwandiise ddi nabagamba nti yabiwandiise ku makya g'olunaku lw'olwaleero kitegeeza nti yabiwandiika qabla mautihi biduqaiqat nga wayiseewo obudakiika butonotono ebigambo ebyalimu bimanyiseeka Sekikubo ebigambo byali bigamba nti ya rabbi mukama wange Allah inna azumati dhunubi kathratan amazambi gange bwe gabanga manene nga mangi nga gazitoye falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu ya salam nkutegeeza Allah nti nze nkimanyi nti okusonyiwa kwo kuli waggulu nnyo kw'amaanyi nnyo kungi nnyo kuzitowa okusinga amazambi gange osobola okunsonyiwa ku lw'ekisa kye ekisinga amazambi gange kale oba tonsonyiye Allah kankubuuzeemu akabuuzo mukama wange yamugamba nti Allah in kana la yarujuuka illa muhsinun bw'oba nga tewaliiwo bakonkona mulyango gwo okuggyako abalongoofu ng'omulyango gwo gugobako abajeemu balongoofu bokka bwe balina okukukowoola n'oyanukula b'oyaniriza bokka la tastaqbil illa salihin toyaniriza okuggyako balongoofu fabiman yaluudhu wa yastajiru lmujrimu fe aboononefu abakoze amazambi aboonoonye tunaddukira wa namugamba nti Allah ad'uuka rabbi kama amarta tadarruan nkusaba Allah nga bwe nkimanyi nti watulagira tukole tukusabe naye nga mu kusaba kwange neetowazza kubanga Allah yagamba nti ud'uuni endagaano astajib lakum
munsabe ngenda kubaanukula. Kati ayi eyo Abunu Wasa agireeta mu bigambo bye amugamba nti Allah ad'uka rabbi kama amarta tadarruan, nkusaba mu kaseera kange kano ng'obulamu buggwaawo nga nsinziira kukulagira kwa kuwatulagira nti munsabe nja kubaanukula tadarruan, nenga neetoowaza, sikulagira mukama wange neemenye mu maaso go. Fala irradadta yadi, bw'onaaba ogobya omukono gwange, faman dha yarhamu, ani anansaasira? Mpanise nkusaba. Naye bw'onaagoba omukono gwange n'otampa kusaba kwange n'otansonyiwa, faman dha yarhamu,